Olw'okusooka lwa Ssabbiiti ewedde twakulaga emboozi y'omuwala ow'emyaka 16 ng'azadde abaana 4 omulundi gumu mu ddwaliro lya Busolwe wansi w'eddwaliro ekkulu erya Mbale. Akaseera abaana lwe baazaalwa bali mu mbeera nnungi wabula oluvannyuma nga wayiseewo ennaku omwana omu yateekebwa ku byuma ebimuyambako okussa. N'olwaleero tuzzeeyo ku ddwaliro okulaba embeera abaana mwe bali ne nnyaabwe. Okusinziira ku Dr. Julian Abeso akulira eby'okujjanjaba abaana ku ddwaliro lino, abaana bali mu mbeera nnungi. Today is their 7th day here and the babies are still doing fine. The babies are stable. One fell sick about 2 days after they had been brought here, but she's also now stable. Agamba nti tebannategeera lunaku lwe bagenda kubasiibula anti maama tannafuna mabeere gamala. We discovered that the babies were taking more milk and the mother could no longer provide. So as we speak now, the mother is breastfeeding, but the babies are also getting milk from the breast milk bank. Ategeezezza nga bwe balina okusoomoozebwa ng'okufuna amata amatuufu abaana ge balina okunywa olw'obufunda bw'ensawo kubanga akaseera kano okukuta obulungi beetaaga emikebe gy'amata nga 16 buli mwezi. If we are saying every week the baby is taking 1 tin of formula, one baby, I'm talking about one, not all the 4, then it means in a month for now they will need like 1 times 4 per week, so those are like 16 tins of formula every month. Each tin of formula is between 50 to 60,000. Kati basaba abasobola okuyambako omuwala ono. That she will not be able to breastfeed 4 babies at home, and yet you know that breast milk is the best for them, but since she may not be able to breastfeed, maybe we are looking at other options. If there could be people to help us and give us maybe formula so that she breastfeeds, but she can also top up with the formula. Omuwala ono olubuto yalufuna ali mu siniya ya 3 era waliwo okusaba nti singa kiba kisobose addeyo asome okusobola okuba n'ebiseera bye eby'omu maaso ebitangaavu.